Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okuggala ssettendekero wa Makerere, abamukulira na buli kati amagezi gakyabeesibye nga tebamanyi oba nga banaatikkira abayizi abamaliriza emisomo gyabwe oba nedda. Ssettendekero ono buli January wa buli mwaka batikkira abayizi abamaliriza emisomo gyabwe, naye nga January w'omwaka ogujja 2017 tebamanyi oba kinaasoboka nga nno abayizi abali eyo mu 12,000 be balindiridde okutikkirwa. Bino byogeddwa amyuka ssenkulu wa ssettendekero wa Makerere Profesa Dumba Sentamu mu lukiiko lwa bannamawulire olutudde ku ssettendekero ono enkya ya leero. Tujjako ng'akakiiko kamaze okutubuulira ekituufu kisobola kugamba nti yunivasite igenda kugulawo nga bbiri oba graduation igenda kubeerayo nga mu January awo. Kati tulinde ekinaaba mu kakiiko kaffaako. Ono era amenyewo n'eŋŋambo ezibadde zibungeesebwa nti ssettendekero ono wakuggulwawo nga 2 January 2017 nategeeza nti nabo tebamanyi kiseera ddi lwanaggulwawo. There have been rumors that the university is opening on 2nd January. The university is still closed. Wadde ng'olunaku lw'eggulo omukulembeze w'eggwanga yataddewo akakiiko akagenda okunoonyereza ku nsonga za yunivasite eno, Profesa Dumba Sentamu agamba nti bo ng'abakulembeze tebannaba kumanyisibwa mu butongole ku kakiiko kano wadde nga beetegefu okukola nako. Okusooka byonna neebaza nnyo Pulezidenti yaddewo akakiiko akagenda okubuuliriza ku yunivasite yaffe eno. Ffe ng'ab'e Makerere Council Management twasanyuse nnyo okulaba akakiiko kamaliza eki bakataddewo era tukoze obweyamu nti tujja kuwa byonna bye baagala. Olunaku lwa jjo omukulembeze w'eggwanga yataddewo akakiiko k'abantu 7 okunoonyereza ku nsonga za Makerere nga kakulirwa Abel Lwendeire. Alipoota ekuŋŋaanyiziddwa Dennis Odong ku WBS TV.